Mathias Mpuuga Nsamba ate wetwogera kati nga akiguddeko abakkiriza bwe bagaanye okumulaba n'okumuwolereza mu Christmas carols zino ze tulimu era mu festival season. Abakkiriza muganda wange mukwano gwange bagaanye okuwulira ebya Mathias Mpuuga Nsamba era bwe batyo ne bagamba nedda ekimala kimala. Baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti Katonda ye buli kimu era Katonda yabaayo ku lwaffe n'abantu baffe ate era n'okulaba nga tutambula buli kimu okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi. Tukkiriza nti mu kaseera kano ke tulimu ak'okwagala, mu kaseera kano ke tulimu ak'okujjukira amazaalibwa ga Mukama waffe Yezu Kristu, ffenna Katonda ye buli kimu kyaffe era gwe tunuulidde okulaba nga tutereeza eggwanga. Tulina okukkiriza nti Mukama Katonda ng'aliwamu naffe ng'atukwatiddeko ng'atukulembedde tiwali kitagenda tutambula nga bwe kinatambula ate era tiwali kitagenda kubeerera ddala bulungi nga bwe kirina okubeera. Tukkiriza era nga tusuubira nti Mathias Mpuuga Nsamba atandise okulaba ku bibala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bye yali amugamba era atandise obifiiringa ate nga twongera omujjukiza n'omutegeeza nti tuno katandika butandisi nga azitutte tumulina mu diaspora nga zimuweereddwa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Mpuuga bw'agenda ne ssente ezo kati ninabukirwa yali yeefudde darling mu NUP mu nkuŋŋaana na buli kimu era ninabukirwa y'omu ku baalwana ennyo mukama wange President Kyagulanyi bwe yali nga bamuzaamu omukkirizo ogenda e UK n'agamba nti tajja kujja era n'agezaako okulaga mbu abantu biki mwabiwulira n'embikuba wano era n'avaayo n'ayogera ebisongovu eri struggle. Kati nsaba Patricia Sewungu ojje. Kyewuunyisa kubanga Mpuuga project eri mu kutambula era abali mu bitambuza njamuuliriza information eno. Patricia Sewungu nkimanyi mu struggle olinga omukadde wa struggle era Patricia Sewungu nkimanyi mu revolution eno waliweereddwa ekitiibwa n'ekinneewuunyisa twali naawe ku nsonga za Lumbuye. Patricia Sewungu oyo ku nsonga za Lumbuye musijjukira nga ye agamba nti omuganda talifuga n'agamba struggle beyiikeyiike n'ateekawo nnyo embeera Patricia Sewungu ne tumubuuza entalo ez'Abalumbuye ofunamu ki? Live after live ku Kyoto, live after live. Ekyo kijjako Museveni, ekyo kijjako Nakyemalira. Patricia Sewungu n'atandika n'okusasula abantu. Nze yasasula abassema Isima, si gye gyali mikwano gye. Ba Ekerapidi tebali wa Mpuuga kati. Bassema Isima be bali mikwano gya Patricia Sewungu ng'era bwe bakola ku Kyoto, bwe batambula, bwe bagenda eno n'eri. Kati Sema Isima ali luddawa. Tali wa Mpuuga, si be bakuba NUP, si be bakuba president waffe. Mikwano gye gyennyini Patricia Sewungu gininabukirwa ye jampa information ne gingamba Patricia Sewungu yali muki yali ku gundi bali mu mmotoka n'agamba nti omuganda talifuga. Bwe yayogera ne tumubuuza abaganda baabakola ki? Kubanga Patricia Sewungu n'ensonga z'abavandimwe you participate. Ensonga z'abavandimwe you participate. Ensikulemberwa Frank Gashumba era gwe diaspora coordinator ku nsonga z'abavandimwe. Information yo nange nagireyinga ku tebo. Ensi etegeere kubanga bino ebintu abantu babitaddemu katemba. Abaana bafudde.
Abaana bali makobera. Bannayuganda bali mu kubonaabona. Ne Patricia Sewungu essaawa zino mutudde ne Ninabukirwa. Ekibagasse nti munnange nti kakati tulina okuba abantu bano, tulina okuba balumbuye, tulina okuba Simaya Bakisekka, tulina okuba baki. Nzikiriza Bakisekka balina ensobi ze bakola. Ne amaanyi agateereddwako Patricia Sewungu okuvaayo agambe mu Kisekka yali amukwana. Mu Kisekka yali ansaba. Patricia kamba puleyingire mu biwulire. Omukazi atugenda live ku live. Natula live ku live mu Kisekka yali ansaba. Yali ankwana. Mbwe abakazi beye yuke bonna mbasinga obulungi. Nze ndi mukazi mulungi yadde nina emyaka mmeka. Bibino ka mu biwulire. Eramba information. Nepuga project. Etuso kugatta Ninabukirwa. Ba Patricia Sewungu n'abalala musooke muwulirize. Mayinza miransanafu. Waliwo ebintu ebimu abamu mubisussa. Abamu mwagadde okwetema amaganzi. Abamu mwagadde okunafuya ennyo bannammwe ekigendererwa kiki. Wuliriza. Ansooke mba puleyingire wano. Lindako. Owulire lindako ansooke mpuleyinge eno olumala. Wulire. Mbusanze mu comment section ya video yange emu. Ngera obako obwo butulaalika nti waliwo meeting olw'okubiri lwa weekend 24th ku ssaawa emu ez'ekiro Uganda time. Era nga information eyo ulira media. Era nga obako obwo mbusanze mu comment section ya video yange emu. Ngera obako obwo butulaalika nti waliwo meeting olw'okubiri lwa weekend 24th ku ssaawa emu ez'ekiro Uganda time. Era nga information eyo etambuzibwa omukyala ayitibwa Ninabukirwa. Amanyi Ninabukirwa ojja kumbuulira. Amutegeera wali ku kyoto ye. Ate wenjogera abantu b'ekyoto muli bafu mwenna. Kyobola balumbuye yabadduka. Ninabukirwa omukyala ono bw'obateeka n'empuuga oyinza olowooza abazaala y'omu. Katuwuliriza meeting Ninabukirwa yakunga. Ninabukirwa yakunga ne bannange oba bannayuganda tu. Oba ani atuloga. Oba ani atuloga. Right now Ninabukirwa yali mukunga ku meeting eya revolution eya NUP. Katuwuliriza njamuwuliriza ekintu kino njankibabuulire tukisolovinge bulungi mbawe genesis yakyo. Wulira. Kituufu abamu baagulwa ssente zire za Museveni zibakozesa okukola ebikyamu ebitali bituufu olw'omutima gw'ekibiina. Abalala twalowooza nti tuli nabo kumbe balina minsoni zaabwe ze bagoba. Impuuga oluvannyuma lw'okumugoba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ng'omulabisiza olw'okubba yafunayo obukundi obulala ng'ate abuggye ffe. Era butandike okuvuma abakulembeze abantu abagatta ku kibiina aba diaspora nga bakozesa abafaananako nga ffe. Kumbe badidde abasajja b'e South Africa omusamwome yajja omukono omubbi ali mu negotiation eya ssente buli kyalaba akirya. Kano batugambye ekisinza okumukola obi n'okulaba ng'afuusa ekizibu mu ggwanga azannya zzaala mu kitundu gy'abeera. Ekifo ky'okkola n'emmotoka ennyini olala yeewambako n'agamba ate bagenda muwamba ne bamuggyako emmotoka ye n'asaba abantu bamusondere. Abantu ne bakibuuka ne tukikuba. Ekyo ne kikola ne kisembera wali. Kati yazzeemu ladika endala akamotoka baakamugyeko agamba akamotoka baakasinga mu zzaala gy'abadde azanye South Africa muzanyi wa Charles Lukulwe. Akubira buli muntu yenna essimu mumpe ku ssente nina ebizibu. Kati nezireeta Patricia Sewungu muwulirize ng'agamba Kisekka mbu yali amukwana era amusaba emmotoka. Ne bannange oba bino bitutwala wa. Wulira. I'm sure I don't know money. Come on, Kisekka, 34 coming.
ayagala sente nemugamba umamukisekka tewala siba kuwa sente naye nze disinze okamyenkuwa agamba teganda wengendayo nze nenkola bisaaki yange nemugamba olaba nfunye bisaaki ng'omuntu ali South Africa osobola okukola passport ye Zimbabwe tukufunira visa ya Kenya bakuwa emyaka 5 kubanga era bwetyo bwe tukoze bashirafu abaana tubadde tubafulumya okitegeera naye nja Patricia Sewungu gwe yafulumya Ashirafu Kasirye gwe yafulumya Ashirafu Kasirye omanyi waliwo ebintu bye twogera bannange mbusima uliriza mjawa muuliriza ebigambo byayogedde ono Patricia Sewungu lwaki mwetema amaganzi igwe okwekwanako n'ekiseka tebitukwatako otandise osala omugambo omukazi omukulu bwetutyo bwe twafulumya Ashirafu Kasirye gwe yafulumya Ashirafu Kasirye kwaliko ensimbiyo ulira ayingira kasito kyali mukyakamu tulina okuba ekinnya amushuwa era ndano naye bwomanyi mali tusakkaza tali fotikaningi ayagala sente nemugamba umamukisekka tewala siba kuwa sente naye nze disinze okamyenkuwa agamba teganda wengendayo nze nenkola bisaaki yange nemugamba olaba nfunye bisaaki ng'omuntu ali South Africa osobola okukola passport ye Zimbabwe tukufunira visa ya Kenya bakuwa emyaka 5 kubanga era bwetyo bwe tukoze bashirafu abaana tubadde tubafulumya okitegeera nze ndowooza I'm talking with a comrade ali serious on the cause kwendi naye nagenda okuwulira nga ate byansaba sibisobola mmotoka ate simanya renti ate biki nemugamba nze sigenda kubanga I go to a stage where sikyasobola kuwa baana sente za cash. I can only help them okulaba nti tuba dispatching out of Uganda wembanza obudde ati njukira nti mu March epa wonna visa ya Kenya ebadde ekutta akati nga neki ne numbers nga zonna tuzirina nga abaana babawa visa naye mali kiseka nga yayagala mmotoka eteni drop kinengamba owaawo kitositwira mu byoto osobole kaseka natandika okungamba ng'ayagalayo sente zabiri kati nakiraba nti sigenda muwa sente. Next thing I knew Luwilait was attacking me. Naye mujjukire nti Luwilait yavaayo n'ayogera nti babeera mu biguruupu ne beeteesa nti genda attacking ono. Luwilait bye yali anattacking nga tebyali tebimakinga na sense. Naye nze olw'okuba saaba wabudde kubanga nalaba nga kati ono ayagala azze mu inbox yange ate ayagala mmotoka ku struggle gye tulimu you're looking for a car. I didn't buy it era namugambirawo nze sina sente okitegeera. So what am I trying to say? Siri mu kkuba wumala kisekka wabula nkuba mputtu ezimuli mu mutwe wavaayo n'agamba nti liido osobola otya okurekodinga ebyabadde mu meeting ate okimanyi nti meeting eyo yalimu abantu abasukka mu 5 temwalimu liido emu tosobola kuvaayo n'ogamba nti liido so and so eyamdikodinga onfuna ngenda kumaliriza muwonge maana genda maaso twabasomesa kubanga mulimu n'okusabiriza okusaba Mbirina proof njirina wayegaana nga ndikuba ku mmeeza bampita Patricia Sewungu city ya danger. Patricia tolowooza nti leero bagenda kussa ku ntandaro recording nzirina umali kisekka nga nsaba emmotoka mbirina he knows that ne bwe namugamba byonna nga mugamba nti tusobola omufunira visa ya Kenya mbirina ebyokwekuwano birina byonna namukulira bulungi owulira namukadde mbu sima namukulira bulungi aneegomba ulira musirike
nze Patricia nze gwe bagenda okusinga okwataakinga n'ebigambo byantaakinga biri bibiri omunyarwanda ebinnyo obukadde nenze nina emyaka namukaaga mbasinga abo bonna ekikosi kyonna okunyirira bonna so kati awo nze sisobola kutya ndeeta nindako enda kumaliriza twabasomesa ekigambo kye bayita statecraft mwaba kyalina amalala agagamba ono yatutaasa yaleeta bino ebituufu ne bihappeninga guys njamuwulire kano yadde alumbalumbuye kano yadde alumbalumbuye kengendo bapuleyingira njamuwuliriza omanyi wulira. The state will give you information and accurate abantu to trust you and to follow you. Omala bafollowinga omala okubategeera nga bakusuula. We have seen so many of them do it. Bannange bannayuganda nammwe mulekera kubeera bafaani. Statecraft bagikola batya? State ewa omuntu information. Omuntu oyo ne mutandika omubiriingiramu. Museveni ekintu ekikyasinze omusumbuwa ze numbers. Museveni buli waalaba numbers alina okuteekawo akavuyo. Buli waalaba abantu bano bagambamu ne bali bamotomouth bagashumba bayogera. Frank Gashumba yakeeranga ku kaboozi n'agamba nti Museveni bavampaya. Abasajja mwe naawe toteekawo mbeera tuli mu kujja ku gavumenti. Mulaba mwe muli bazungu. Indako ngenda bapuleyingira akalala mugenda kutya. Omanyi njagala tuwulirize bulungi. Patricia Sewungu temunnamutegeera. Nze mbasomesa wamala James weereza Christmas. Yebigambo eyo Merry Christmas. Wuliriza. Patricia Sewungu n'akabinja kaabwe waliwo olutalo olugenda maaso ku internet kuno. Olutalo luno lwatandika lutya? Era bangi mubadde munsaba ndwogereko. Umaru Kiseka Afulanda balinayo n'abavubuka baabwe eyo ku TikTok. Batandika ekintu kye bayita okukuba mu tooki. Nga batuula ku ssimu ne bagamba gwe Honorable Zaake wayogedde uliriza wayogedde kino bwekiti ne bwekiti. Na Honorable Nambozi wayogedde Namugga. Yes, ewamu bakisussa ku nkola gye bayogerangamu. Kakati bwe babikola ne babikola kati ennaku ezo ne balumba diaspora community, diaspora chapters ez'enjawulo okuli mukulu Daniel Kauma n'abalala ne South Africa. Kati bwe balumba ne bafulumya information aba diaspora ku waliwo Zoom meeting gye baliko bu recordings nga Umaru Kiseka ababuulira ku mbeera gy'alimu ne Afulandan ne babagira. Kati ne bawa bano bannakigwanyiza abalala ne ttiimu yaabwe ne bayingira mu kintu kino. Kubanga state yengeri gyekolamu. State yo kasteera banga tufumufunye omuwaato we muso okubira katongole ngejja. Ku TikTok sente ne zitandika okufuluma. Abantu ne beetema amaganzi babikimazeko ennaku 5. Buli kumacha oyo Umaru Kiseka Mbega nga bwe boogera oyo gundi Munyampi oyo gundi ki nga obudde bwe bamalira ku Umaru Kiseka babadde abamu baasirika nga tebakyalabika. Nababuulira ku kyoto engeri gye kyasaanawo ne babuulira how state engeri gyayingira mu kyoto. Nze Katongole serious nga Patricia Sewungu anchawa I know her. Patricia Sewungu right now ensonga y'okuba Kiseka yamugasene ninabukirwa bali bati batuula ku TikTok kuva ku macha paka kawungeezi ne bakuba. Naye njagala basebo ne bannyabo mulize message yange. Siwagira kukuba abakulembeze
ba diaspora era olumu baganda bange bakisussa naye yensonga gye muliko okutuuka okugamba nti ono munyampi ono akolera Museveni bwe tulina okukitambuza era Patricia notuuka n'okuvaayo ogambe mbu Kiseka yali akusaba mbu yali akwana mbu ng'akwegwanyisa mbu olina ebisambi ebirungi mbu olina simanye ebbeere eddungi. Patricia Sewungu naawe olina ebizibu byo right naawe gwe coordinator w'abavandimwe UK gwe coordinator w'abavandimwe nsaba obukulembeze bwa diaspora tulina obukulembeze mu NUP ebintu tuleme bitugenda abakulembeze ku page musuma tugenda ku addressinga nsonga sima biki bali mu batomeza abakulembeze ba diaspora muweereza abavubuka sima ono yayita sima munyarwanda wa biki bafulumya audio za meetings ekiraga abantu namwe you cannot keep the information nze Katongole sina gwentya enjita audio buli mukutambula bwe banga abavubuka bajja mubayise mutuule nabo mubabuze ku nsonga ez'enjawulo. What was the purpose of recording? What is the purpose of recording? Kati abavubuka batambuza bu audio mu busuma bwali bwa balamu era mbagamba mu kaseera kano twetaaga buli muntu mu revolution, twetaaga buli muntu mu struggle. Omuntu asinga eyalize wano n'agamba nti nedda tukole ekyo ekigatta ku revolution. Nawulidde muganda wange Jjajja Ibu abadde ali mawale n'avaayo n'agamba mbu abakiseka bagamba Secretary General yabali emabega bagamba nti Secretary General yabali mulaba gye tulaga n'abakulembeze mutandise bateekako malisi ensonga kuba tosobola kugamba muntu nti olw'okuba akoze kino alumbyeku nti mbega nti state. Kati right now sente zayingira diaspora era kati buli muntu luno olutalo oluliwo muganda wange luli state funded era kino tekina kye tutugattako amaanyi. Kiseka ayina ensobizi Afulanda balina ensobizi abwe naye bannankyukakyuka kino mugenda kigonjoola mutya tugenda kubeera bwe tutyo. Ate nina amawulire ge nawulidde agampuuga ninabukirwa sente mikwano gye gyonna agiwa oyo ninabukirwa yavuma president n'avuma ekibiina neddala omuntu awagira enkyukakyuka oleeta otya ninabukirwa ku peji ya TikTok. Nze waliwo bye neewuunya kati oli n'atuuza ninabukirwa mbu ninabukirwa preachinga unity mwabatayiga ani abaloga mwabateebuusa ani abaloga. Mukyala Patricia Sewungu kimanyi entalo zikunyumira naye oli omu ku boonoonye UK chapter. Nze abantu bankubira mu UK chapter igwe osobola okusituka n'essimu n'ogera n'ogamba buli sirike president yankubidde naye nga weekubidde n'ovaayo n'ogamba eno stand ya president. Navaayo nenkuba Andamani Daku Patricia nangamba lwaki okuba Andamani Daku. Where is he? Bino ebintu ebigenda mu maaso twetaaga ffenna okuzuuka tubitegeere era tumanye tubisolovinze tutya. Era baganda bange abawayiza abakulembeze ba diaspora nammwe ekyo mukikomye tulina otambulira ku nnono. Ne waliyo n'abakulembeze abatakoze waliyo n'abatali ku mulamwa ekyo nakyo gyekiri si bonna nti bali ku mulamwa waliwo abatakoze ng'abantu babatunulya temukola muli eyo bwe mutyo
siga nti buli kimu tugenda kugamba nti kirungi. Si buli kimu tugenda kigamba nti kirungi. Era mbagamba abantu bange naddala abali mu diaspora abakulembeze, it is high time you wake up mutunuulire ensonga ezo. Patricia Sewungu awo mazeewo drone ena mawulire namba ya Milansana feri 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Samuntagingire Alien Skin n'akabinja kaabwe. Najja ne mbagamba gye buvuddeko na fulumya information. Alien Skin bwe yalumba ekitebe kya National Unity Platform n'abantu be. Ekigendererwa kyali ki? Njagala message eno mugifune. Alien Skin ne bali abantu baabwe baali tebakoze survey emala nga mission gye baali bawadde baali bagenda kusuula omulambo, a dead body. Uliriza message eno. Baali bagenda kusuula omulambo, a dead body ey'omuntu. Waliwo omuntu omu nga bamwambaza ovulo eza National Unity Platform. Uliriza message kwa bino ebintu nyambi bagambe mubiwulire bulungi. Alien Skin n'akabinja ke baali babawadde mission nga kubanga mwawuliranga tubalumiriza nti waliwo omuntu eyafiira ku Fangoni Forest, era nga Alien Skin yeyamutta. Omuvubuka we bamuyita Jolam. Era Alien Skin obudde bwe yamalanga agenda ku kitebe kya Nuupu, singa yagenda ku famire eyo gye yatta omwana tagendangayo. Kakati ku luno Alien Skin ye nga ye bamuwa missoni zaabwe, nga missoni eyo yali yakusuula mulambo mu NUP, ng'omuntu bamwambazizza ebyambalo. Kati batuuka ku kitebe bali mu mmotoka, bali mu mmotoka bati omu ababuusa nga batuuse dda nti walabika waliwo zi kamera. Bo balowooza nti NUP eringa eri gye baliira enkwacyo, balowooza nti ekitebe kyaffe kiringa eri gye baliira enkwacyo zaabwe. Oli n'abagamba ne balabika balina kamera, ne bagamba ne kamera zaatukutte eddanga emmotoka ejja. Kaakati kye tuba tukola muno mulimu sipule, tugende tuwandikako bye tuwandiise. Ng'olukwa oluliwo olw'okusibawo ekitiibwa Bobi Wine, okumuteekako omusango gwonna, okulaga nti mu kitebe kya Nuupu mwafiiriddemu omuntu, nga kyonna kipulaninge. Omuvubuka, uliriza, omuvubuka gwe bayita Babu Yusuf yuno, ono be battanga abantu mu Kampala, era ye yali mu mission eyo ne Alien Skin. Akabinja ka gundi, akabinja waliwo akakola intelligence kabakwatako. Kati state ne mu deployinga. Era njagala mulabe bino, njamubirabe lindako. Kati njabalaga ku muvubuka ono, era mubirabe bulungi lindako. Yuyo Babu Yusuf, omulaba alinga omuyindi oyo, omulaba nga aline Alien Skin gwe baali bawadde mission, era nga bagenda kusuula